agali mu nkubo ekigambibwa mbu Pretty Nicole bw'atyo munnange yadduse ku ssomero aliwa teri amanyi mbu nno munnange kababe bazadde be naye nga mwasuze mutya mwasiibye mutya yonna gye musinziira okubeera nga ate mumpuliriza mujye baliko gyonna gye mutuusako engalo mbasasirako nnyo mwenna abayita mu bizibu eby'enjawulo mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi mwabakuliza amazaalibwa olunaku olwaleero mbagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu so nga temu abafiiriddwako abantu bammwe ensanyumyo gy'abagenzi Katonda ajumuze mirembe agiramuze ekisagumya emitima abakaabinganda ssaakate n'ab'emikwano amanyi enzo Mumbejja Aisha Nasolo butereevu mantuuse okubeera nga ate nkutuusako updates kyemba nkusaba kiri kimu subscribe nga teekako akadde oleme okubeera nga ate munange omissinga out yes naye nga amawulire nga tandise na kubeera nga ate bambi tusanyukirako omwana mulenzi Victor Kamenyo y'omuyimbi Fernandoza tumumanyi bulungi bw'atyo ye ne mukyala we Ruth bambi bazadde ate omwana ow'obulenzi congratulations Victor Kamenyo sakate ne mukyala wo Akoraje Ruth yes so nga ate ebyo tubitadde ku bbali ye Katolubwama munnange aziikiddwa ate olunaku olwaleero wali eri enkozi era abayimbi bangi nnyo ne Katemba sakati ne bannabyabufuzi n'abantu abalala ba bulijjo bambi beeyiye mu bungi okubeera nga ate bambi baziika omukulu ono Kato Lubwama kitalo nnyo kitalo ddala twongera okusaba omwoyo gw'omugenzi Katonda gw'omuze emirembe agulamuze ekisa yongere bambi okugumya emitima abakaabinganda sakati n'ab'emikwano yayongere bambi okubeera nga ate agumya emitima abaana sakati bambi n'omukyala omugenzi Kato Lubwama si byangu n'akamu n'akeddagala ewabula ng'era tukyali awo Stirwela mu nsonga zezimu zino y'omuyimbi Juliana bavuddeyo wali eri ate ne bamusabula bubi nnyo waliwo awo eyeeyita yeekolera music analyst yavuddeyo bw'atyo munnange n'atukolera posti nga yeebuuza nti naye ye Juliana ataziika kwegamba munnange ye kiki ekyamutuukako abaana naawo ne balyoka bavaayo ne bayiwawo zi comments ne Juliana no munnange gye yaviiriddeyo ate bw'atyo n'amutegeeza nti nawaddeyo millions 2 gwe wawaddeyo mmeka kati no munnange olutalo ne lweyongerera ddala okubeera nga ate lukwata wansi ne waggulu wabula abamu ku bantu bagamba nti Juliana yabaddeyo lwakuba nti si muntu wa kamera yadde ng'era sitiro abamu bagamba kyeyabaddeyo naye nga ye abaana ebakyagenda ddala maaso n'okubeera nga ate bamukomerera emisumaali wali eri wonna naye nga sineeyongerayo mukwano gwange nyongera okubeera nga ate nkujjukiza Haji Mukisa Karim gwe wenna alina ebizibu eby'enjawulo ebikuzimbyeko akayumba oyina endwadde ezitategerekeka oyina ebisirani oyina olutwe obufumbo buyuga emirimu gigaanye oyagala kubeera nga ate ogenda bweru mukwano gwange Haji Mukisa Karim ajjanjaba ng'akozesa ekitabo ekitukuvu ekya Quran wamwetaaza osobola okubeera nga ate omusanga wali Bujuuko Mitiana Road also okubeera nga ate omukubirako ku nnamba ye ey'essimu 0778929141 butereevu gwamukubidde naawe amunoonyereza ku mukutu ogwa WhatsApp ojja kuba omufunira ddala butereevu yes so nga ate naawe wenna yeetaaze apartment ey'omulembe ku ssente entono ddala mukwano gwange aba West Apartments we bali ku lulwo bano basangibwa wali Seguku Katale okulinaana National Player Mountain gwabeetaaze osobola okubeera nga ate owakubira ku nnamba yaabwe ey'essimu oba osobola okubanoonyeza ku mukutu gwabwe ogwa WhatsApp 0773022292 butereevu beekwate tojja kubeera nga ate munange wejjusa yes naye ng'ebyo nabyo tubitadde ku bbali mukwano gwange Pretty Nicole ndooza ffenna tumumanyi bulungi Pretty Nicole omwaka oguwedde waliwo akatambi awo akatambula bangi baakaaba bangi kwegamba ne bawagira ekikolwa ekyali kigenze maaso ekyokubeera nga munange banne baamukakkanako ne bamukuba bubi nnyo era ng'ensonga eyali emukubya yakubeera mbu yayagala omu ku boyfriend wa mikwano gye kati no munaye we bamugwamu munnange kwe kumukakkanako ne bamukuba bubi nnyo kati no munaye Pretty Nicole ensonga ezo we zaagenderawo maaso waliwo bazira kisa bangi nnyo abavaayo okubeera nga ate bamuyamba nga mwabo mwe muli neyavaayo ne yeeyama okubeera nga ate bambi amuzza mu ssomero era nga agenda kubeera amusasulira buli kimu wabula we bukeeredde olunaku olwaleero nga kigambibwa mbu Pretty Nicole yadduse ku ssomero wabula mbu tamanyiddwa mayitirege kati no munaye bye bigenda maaso eruuyeyo wabula byonna byennaaba nzudde butereevu nja kuba ate mbikutuusako waneeno yes naye ng'ebintu munaye si byangu n'akamu n'akeddagala mukwano gwange
songa ate ebyo nabyo mbitadde ku bbali. Ye Maama Fina avuddeyo wali eri munnange mu kusabira omwoyo gw'omugenzi Katolubwama olunaku olwaleero bw'atyo nga tannaba kubeera ng'ate azikibwa. Bw'atyo naye munnange n'alangirira mu lujjudde nti bw'afanga Pasita Bujengo oba Pasita Bugembe be balina okubeera ng'ate bakola ki bamusabira. Kino nno kiddiridde okubeera nga bannaddiini bo beesambidde ddala okubeera ng'ate bakola ki basabira Katolubwama. Era kineno kyajjidde ddala abantu bangi nnyo mu mbeera ne bagamba bannange mugaana mutya musayira mutya munnammwe omusango. So munnange ebintu byo si byangu n'akamu n'akeddagala eruuyi eyo. Ekineno munnaye kyajjidde ddala bangi mu mbeera. Era ye Maama Fina avuddeyo wali eri n'abatabukira bubi nnyo era n'abategeeza nti naye munnange bw'afanga tebagezaako okubeera ng'ate bamusabira okuggyako Pasita Bujengo wali baali bize munnange awo Pasita Bugembe nga akikwata. Mugenda kuba nkulekerako akatambi ke maaso kaawo ogende maaso n'okubeera ng'ate munnange bineeno obyewulirirako. Yes, so ng'ate ngenda kuba nsembyayo ate munnange akatambi kano si ka mulala wabula waliwo munnaffe ayitibwa Sarah K. Sarah K ndooza ffenna tumumanyi bulungi ate atiikiridde nnyo mu nnaku zino olw'akatambi ke munnange ak'obusegu akagenze maaso n'okubeera ng'ate kabuna emitimbagano egy'enjawulo. Yadde ye yavuddeyo n'agamba munnange oyo si yeye bamuwaayiriza. Abo abagezaako okubeera ng'ate munnange bavayo nayogerako mbu be bagenze maaso n'okubeera ng'ate bagattagatta akatambi ako era munnange ne bakafulumya bannayuganda ne bakola ki ne beerolera. Kino munnange Sarah K y'omu bw'atyo avuddeyo ate wali n'atutegeeza nga Pheobe bw'atyo munnange we yagenda maaso n'okubeera ng'ate aggyamu olubuto lwa SB4. Bannange ebintu bino nze sibimanyiiko mitwe na magulu wabula jjukira omulamwa gwange wano kubeera nga mbaleetera olugambo lwonna lwempulira eyo munnange gye mbandi olukakasiddwa n'olutanakakasibwa lwonna ndukuleetera wane n'olukakasiddwa ne kugamba nti nno bino bikakasiddwa wabula ebitakakasiddwa ne kugamba nti bino biri mu lugambo oba biri mu luvuvumo. Kati nno munaye ne gana amawulire ga Pheobe K okubeera mbu yajjamu olubuto lwa SB4 biri mu luvuvumo. Nze nga nze sibinaako mutwe na magulu wabula ngenda kuba nkulekerako akatambi munnange naawe obyewulirireko naye nga banaye si byangu n'akamu n'akeddagala. Ngenda kuba nkusibula essaawa eno yennyini mukwano gwange subscribe nga gwatana bateekako akadde olimu okubeera ng'ate omisinga out updates. Goodbye for now, toseetuuka. Wenna atawanyizibwa amagini emirimu gy'agaana ekyeyo kikalubye saako oyagala genda kubeera ng'okuba kyeyo wabula nga visa egaanye ebintu byo byesibye tewali kitambula kigenda mu maaso. Kankwanjulire Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa Nakinku agenda okusumulula byonna ebikusibye akuggyeko ebyo ebizimu ebijinni ebikulemesezza okubeera ng'ate otuuka woolina okubeera ng'otuuka. Mukubire ku namba y'essimu erizo 7782941 era ng'osobola okubeera ng'omufuna ne mukutu gwo gwa WhatsApp. Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa atagenda kubeera ng'akuyiwa. Mukama mulungi obudde bwonna. Njogedde ekigambo Mukama mulungi ne musirika kuba mwina kye mumanyiddemu ekirala naye Mukama mulungi. Okwo okubola kwe twagambye mukujjewo kuba bwenyimira ne mundabamu ate ekirala kisobola okunyiiza ate bwe nkunyiigira bw'otanzyako omukisa onzijako ekisiraani. Basaba ne bannyabo amannya gange nze Namutebi Silivia mbadde mukwano gwa Kato okuva 2000 tutambudde naye mu buli mbeera. Abantu abasinga buli muntu Kato bamwogeddeko ebirungi bingi naye nze ebirungi byentambudde ne Kato ndowooza bano baabe mu Kiibi be basobola okubijjulira ne bamedinsireko. Naye njagala kuggyayo obuntu nga buna mu nsi muno. Ekisookera ddala Kato Lwama abadde musajja muganda. Ffenna tukiza nti abadde ki? Omusajja omuganda atalina ffumu mabega wa kitanda toli muganda. Omusajja omuganda atalina lubugo owuwo toli muki. Tulekerengawo okulowooza nti obuwangwa emisana tujja kulaga Bayibuli tubusinzenga ekiro tutyola okubanga bannaffe bajja kugaana otusabira. Kato Lwama abadde yekkiririzaamu ng'omuntu.
Katolwa abadde amanye empewo ze ng'omuntu si musango omuntu okumanya ki era nkakasa empewo na wano weeziri olunaamuteekayo nga zo zitandika omulimu gwago ogw'okukola naye abantu abasinga mulinga abalowooza nti olw'okubeera ennyo n'eddiini ng'oyambadde ekyambalo nti kwe kuyita nti anaayita mukama yanaayingira mu bwakabaka bw'omu ggulu tekisoboka basabo ne bannyabo Kato abadde musajja wa ddiini nga Maama Fina bwe bantuma Silivia ndi mukyala mu Katuliki ate ndi mukyala musamize ndina abasamize nzakwira abasabo b'ekinaasi mu ggwanga seegaana mpewo zange seegaana lubaale wange sitiiranga misangwa gyonna nga Kato olubwama bw'abadde naye nja kuwunzikola kuba batuwadde obudde butono bannaffe abaaganye tusabira nze ndowooza gye muli yonna muswadde mwakaswala twafunye pasita twafunye omusumba twafunye sebo pasita wange olwaliro nangidde mu butongole newe mba nvudde wano nenkutuka sebo nkwetaago gy'osabire sebo pasita Bugingo taata pasita Bugingo naama wano nti n'abapasita bange babiri mu nsi muno pasita wange Bugingo ne pasita Bugembe bw'oba toliwo ng'oli bize Bugembe ng'ajjanga akikumamu essaala kubanga nze ndabye ate essanyu liyitiridde ne mwoyo atujjudde ng'abantu abo si be bazze mwebale nnyo mwebalire ddala mbakakasa buli agala obuwangwa bwa busigaleko tabutya Ssaabasajja Kabaka wangaale n'ekirala naite oliwa twawaayo amabugo gaffe wano naite oliwa twawaayo amabugo deni era tugenda kuddamu twongere kubanga abaana bano bava wano balina okunywa amata balina okweyagala namwandu olina okuba ng'obudaabuda abaana katwongereyo obukadde 2 nga amabugo ku ssente ze twawaayo ssebo Video no bitama ali ku webukedde bitama was necessary bananga mugabe mulindeko ando matalo mbona ndiro mu lutalo kumbe ngena musematalo jana ugenda wa live chiri ugenda wa Pheobe mutwe obuddebo nana Pheobe manyo muwala gaya mamwe bakako mumanyi nese wenjagala musajja kyoyo Sara tupireko sokolindeko nana sisona ben waliwo muke ave Dubai DJ abeera na DJ babeera ne DJ ate mu nyumba ye DJ ki DJ Casablanca bibi mumanyi ate mwawulya kwaja mu dola SB4 bibi mumanyi tufudde banange banaye kyekiwala kinyizisa yajjamu olubuto lwa SB4 yajjamu dola SB4 weyaddiye Uganda onakiryamu awo yakitigise banange banange namulabanga awo we bakikyalizanga awo nga kyakadda banange Pheobe ngenda kwekiika ate jjukira yafuna olubuto nga yakava gundi eyo gye yali yakadwa ne Uganda kyuvulaba yalina embalabe ennyingi bagamba omuntu oba n'olubuto oba n'egundi oba n'embalabe naye katenga Pheobe engeri newenzirayo webale naye Pheobe ogenda kunyumiranga nkukuba okumanya ogenda kunyumiranga nkukuba Pheobe owedde nkumanyi ongoba onsange naye ate nagenda bwengoba nsange Pheobe ngenda kunyumira kubanga nkumanyi niyo DJ kanjogereko erijja erinnya limu essaawa ze nazibayo akwebakako n'essaawa zinobanja ssente nga yamuwola ssente ze yagala obuzimu bwange amadya ssente za munene muzirya lwakuba yagala mmeka byonna kaweddemu yogerako erinnya limu Saala naawe oyo DJ ninga nange gwemmanyi zino omuvubuka eyeebaka n'oyo omuwala akola ku TV bamuyita fake DJ era babeera bonna naye ennyumba yeteekibwa kantereere bannange gamba ono fake DJ kyali wange
Yajja muno olubuto lwa SB bakundi ko temunyinza paka mu mikwano gyange Maama Fina kajja kudamu kunyogerako nga SB4 Okamba fake DJ bulijjo yasaba tule ngoma genda mu video eza fake DJ olabe kwe batambulira ku board naye background ya fake DJ otwende kye wali tebaraga naye nga beeryako buli ate lwaki okiyita kintu oli mukazi si kintu bamuyita kiraba ngoma baba kiri ekyana kiringa omulambo omu kiri era kiringa effuufu saala ate wokuba ennyo tokubira ddala ku gumba edda bakozi ekimeeka engoma kati ate wemulabanga mmanyi ekyo kitegeeza ngenda kukusuusula Pheobe ngenda kati lwaki yajjamu olubuto lwa munne nedda yamugamba alugema yongera okujjukiza gwe mukwano gwange yeetaaga okupangisa ennyumba ku bbeeyi ensaamusaamu ng'ennyumba ya mulembe wabula ng'ateyo ebbeeyi ensaamusaamu weetaaga ennyumba ya lunaku lumu wiiki emu mwezi mwaka oba n'okusoba weekwate aba West Apartments munnange basangibwa wali Seguku Katale okulinaana National Prayer Mountain balina ennyumba eziri furnished ng'ogenda nga wooli kwegamba buli kimu okisangamu wabula ate balina n'ezo ezitali furnished osobola bafuna ku nnamba y'essimu 0773022292 beekwate mukwano gwange tojja kubeera ng'ate wejjusa yes